po jako akawuwo abali bajja mu studio mu gulumu batokya mu gulumu nga amasomero gateekateeka okuggulawo abasomesa mu ggombolola nabweru mu munisipali y'e Nansana balaze obweraliikirivu olw'abaana ab'obuwala abangi abafunidde embuto mu muggalo guno nga kino kyandiviirako bangi obutadda ku masomero mu lusoma olugenda okutandika ku bbalaza. Ebaddewo ebbanga libadde ddene nnyo. Nsuubira nti abayizi abamu ku baffe bafunye challenges ez'okuba nti abamu bayinza okuba bafunye abalala babatwala mu bufungu abalala abasinga ekawempe kisinga okuba nti abaana benyigira mu kukola emirimu kutunda items ku makubo. Bano okwogera bino babadde basinkanye abakulembeze mu ggombolola eno babadde balambula okulaba butya bwe beeteeseteese okuggulawo amasomero. Okusinziira kwa myuka essomero lya Nakyesanja Primary School Gonsia Florence agamba nti abaana bangi abafunidde embuto mu muggalo guno era nga bangi nnyo abakuliridde okusinziira ku bibiina mwe baali basoma. So far met is that children have overgrown. They are big in size. They have even forgotten what they learned. When you try to interact with them, ask them some simple questions, they can't answer. We shall begin by counseling them. Amasomero agamu abakulembeze ge balambudde gasangiddwa nga gawandiika abaana nga geteekerateekera okuddamu okusoma era nga abasomesa bagambye nti basanze okusoomozebwa kungi nga bawandiisa abaana abagenda okuddamu okusoma mu muggalo guno. Kulijesalinga abaana abapya basooka ne beesibamu okusooka naddala ng'omukulembeze w'eggwanga tannaba kuvaayo kulangirira nga bajja mpolampola okwewandiisa naye okuviira ddala lwe yalangirira n'akakasa nti okusoma kugenda kuddamu twakolayoko olukuŋŋaana n'abazadde ne tuteesa engeri gye bagenda okukwatamu embeera ya school fees. Era bangi babadde bakuba obusimu abalanga bajja waneeno. Abasomesa basuubiza nti bakukola nnyo okulaba ng'abaana b'eggwanga basoma bulungi okusobola okugatta ebyo bye baludde nga tebasoma. Naye nga endala zonna challenges tusuubira nti zijja kujja naye nga bwe twategese okukola wiiki eno engeri gye tupanguddemu abasomesa baffe n'abantu be tukola nabo n'engeri gye tugenda okwogeramu n'abazadde tusuubira nti zino challenges ezisinga tujja kusobola okuzihandulinga, tujja kusobola ozikwatamu tuzinyweze. Meya w'eggombolola y'e Nabweru Kasimu Jumba wamu n'abakulembeze abalala bakubirizza abasomesa wamu n'abazadde okubuulira ennyo abaana olw'ensonga nti ebbanga ddene lye bamaze nga tebasoma. Tusanze challenges zimu nti abamu ku baana babadde basomera mu masomero gano abamu bayingirira ebibiina ng'abanywenjaga, abamu babadde batandise okukola ssente nga balina bye batunda ku nguudo. Abaana abamu abawala baafuna embuto ate nga bwe mubadde mukimanyi nti omwana waafunira olubuto ku ssomero of course essomero lirina okumugoba. Kati kitegeeza nti omusomesa afunye challenge okusomesa bamaama b'eggwanga, naye era tukubiriza abasomesa nti tekirina kubeera nga bwe kibadde nti omwana bw'aba afunye olubuto bw'oba ow'ekizampo olina kuweera ku Namakula nga Namakula bwe yafuna olubuto nga gundi nga Najjuka bwe yafuna olubuto. Kati tulina okubakwata obulungi. What is done is done. Tewali kye tugenda kukyusa embeera eyatuukawo ya making byonna okubeerawo ebito wabula kye tusobola okukola kati kufindinga solution kufuna mbeera kumanya ngeri gye tugenda okutambulamu n'embeera eriwo nga tusazeewo tambula tinakawuka weekali tugenda kulivinga nako so neyo embeera tukikkirize kyabaawo abaana tetugenda kubazaamu mu mbuto be bazaala naye kye tugenda okukola tutekewo embeera ey'okubabudaabuda. Doreen Nambiru yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. So nkubiriza abasomesa amasomero gonna g'omu Nabweru abaana mu babuddeebude. In fact wiiki esooka nga tugyikozese kubudaabuda abaana guidance and counseling